naye ate bw'otuuka Kampala road ate neba ya bbeeyi bw'ogenda mu hoteri ey'ebbeeyi neeyongera okuba era ey'ebbeeyi bw'obeera mu nnyonyi nga muli mu bbanga era ebbeeyi y'eccupa y'amazzi yanjawulo naawe omuntu waliwo wooba nga oli wa layisi ne wabaawo woogenda ebbeeyi yo ng'erinnyamu nga bw'otuuseemu bakkiriza nti ddala oli wa wagguluko era olaba n'ensasula gye bakusasula eyo gye bakubalamu value bakusasulira mu mbeera ya waggulu olaba Mercedes Benz bw'ogitwalira omuntu akkiririza mu pulimo ne bweba ya milioni 8 aganze nkuwa 5 naye ate bw'oleeta pulimo jakkiririzaamu agambe eno nja kuwa milioni 13 naye ogenda okwesanga nga ku Mercedes Benz akufootola lwakubanga ya bbeeyi nungi nnyo ye mu ndaba eyiye awuliranga eyemususeeko nabwe kiti asobola gikkiriza nga akuguzeeko layisi n'omuntu bw'atyo bw'otuuka awantu ng'abantu baawo bakukkiririzaamu wangaala n'abo beesibeeko kubanga abo be bategedde value be bagenda okukuwa ekyo ekisaanidde teweesibanga ku bantu abakugumiikiriza nga waliwo abakujaguza kati waliwo okujaguza ewaffe Allahu akbar era bwe nsanga omuntu bwe nyina gwe nsanga nga ye bambi ayinza okubanga mugenyi obanga tannategeera value yange yoyo gwosanga n'agamba asooka angulira eccupa ya soda nga ngamba ono tannaba kuntegeera katusooke tumalirize banaabo tekati soda ogabira abantu okulya emmere kirungi naye tomugula olw'okubanga oyagala omuntu omugule bw'oguzimbu naalyoka akwagale tosobola kugula mukwano ogwo wabula omuntu olina kumumatiza nti yeggwasaana ekirala abantu abali eyo mbawa message nti abantu abeesimbyewo temutwala nga abalina okubonerezebwa nti lwaki beesimbyewo anti waliyo abamu nga bwe bakikwata aze okwesimbawo sooka agenda leete bino nebinaabituleetere wano naawe mutabani wo muwa amagezi yeesimbewo olaba oba kijja kuwoomera nga ajjanga okubikusaba nti dadi babinsabye egindi omuntu ono yeesimbyewo aba alaze nti wabuvunaanyizibwa mu kitundu muwe omukisa omuwulirize bulungi olumu ayinza n'okuba nga akyali muvubuka muto mukazi muto musajja muto naye ng'alimu empeke muwanirire naawe wawanirirwa buwanirirwa kufuuka kye wafuuka naye bw'omukuba olwogolo n'omulemesa n'obeera ng'omusaba buli kimu akireete kitegeeza nti ate ogenda muzza awabi ate ng'abadde alwana omusitula afuuke wansonga akugase tomuvunaana ekirala Haji Nyombi manyi singa sinyawula ekinyegenyege kikukwata n'olumba buli wawulira ng'omuntu akutwalaganya nga weesimbyewo musabire naye afune omwoyo gw'okwagala okwesimbawo akutwalaganya atya waliwo omuntu akutwalaganya nga alinganga gwe wakozeeko empalana olw'okwesimbawo okwo nga weesimbyewo naye nga nekyakutwalaganyizaako naye teyeesimbyewo gwe tobawulirangako naawe weeyagaliza kyekikuleese tobawulirangako musabire naawe kankusabire otuuka olumu weesimbewo omanyi bw'oba wavuga wabuno obumotoka bwaffe bwe tutandikiramu butulema okubalirira amafuta kati ojja n'oba ku luguudo nga emmotoka esisi naye atambulira ku bigere n'akutwalaganya kyotalabanga lwaki mugula obwendo nze sitawaana n'oli nga nkusabira naawe kankusabire ogule emmotoka otegeere n'oyo atwalaganya olw'okwesimbawo mumusabira naawe nkusabira naawe oweesimbewo okwo oba mutabani wo oba mukyalawo oba mwannyoko yeesimbewo okwo olabe nti ddala omuntu eyeesimbyewo asaana kuwulira bwamuwuliriza byayogedde nga birimu ensa
ng'oyamba eddoboozi ng'olyongezaayo. Bw'owulira nga waliwo amusingako nga yasaanidde osobola n'omuwa amagezi nti naye singa ogumiikirizaamu ne wabaawo obuntu bwe weeterezaamu wano ne wano ekisanja ekijjeddako ojja kuba bulungi. Haji tugende ku bizinensi zaffe. Nga sinagenda ku bizinensi. Juzi nali ndaba sinzi bannayuganda baagala Nalukoola ina ddiiru gye yakutudde ne Bobi Wine tuyagala mpegereko mwantu wali mawulire okimanyi bulungi ebbanga ddene nze nkolagana n'abantu abaluubirira okulaba nga baleeta enkyukakyuka mu bulamu bwatuna omuzindalo gwolimu mwendi ate saga weyogere ngontunulire tuyogera ngo tuli bannayuganda bannayuganda mukimanyi bulungi nti nze omu ku basajja ebbanga ddene ababadde nga balafuubana okukolera awamu n'abo abalina enteekateeka ez'okukyusa ensi yattu eve mu mbeera mweri egende mu mbeera esingako wano. Mukulu Kyagulanyi omu ku abo abali mu kulafuubana okukola ekyo era abadde nkolagana naye naye lwakuba abantu b'ensi eno kasita bawulira naddala mmwe bannamawulire baabano bageddemuko nenze ebyo bya bulijjo twogeramu naye nga temukutula ddiiru gwelinda lwaki ye mutusokaasoka obudde bamunaaba butuze tujja banjulira tusumulula ate musuna kati make this clear waliwo kigenda mu maaso obviously naawe naye gwe haginyombi gwe tondaba nze ndi musajja waddala mulungi abantu nange baagala okukola nange ate nange nina bangi bendaba abasaana okukola nabo. Omu ku bantu abatuufu ob'okukola nabo ye Honorable Kyagulanyi ne banne bakulembera nabo batuufu okukolagana nabo ekyo tekiriimu kubuusabuusa era nabo era babadde era bakimanyi kuva dda oli muganda wange kuva edda nga tukyalina bato ebyedda ate omukwano gwaffe gwafa nati kakati tweyongerako bicepe kati kyekireeta okunyumya emboozi yaffe nebanga yansonga. Okusajja mu buyinza yasooka kwagazisa bajjajjaffe ne bakitaffe revolution ye nga bwe yagiyita revolution n'abaleetera okulowooza nti yaabwe bannayuganda naddala abantu b'omu Buganda ne bawaayo ente zaabwe enkoko zaabwe muwogo waabwe abaana baabwe okulaba nga balwana olutalo olusindiikiriza obote. Baali balowooza nti Jeno Museveni agenda kuleeta enteekateeka sejjoloola ejja bannayuganda mu mbeera embi. Nakugamba buli gavumenti ebezze kulwanyisa ebizibu bisatu tekuli kyakuna: obwavu, endwadde n'obutamanya. Naye abalabira ewala baatandika okunakuwala mu mwaka gwa 1987 yajja 1986 naye mu 1987 awo embaseerabidde ne bazza essente zaabwe ne bazitwala. Oli bwe yawangayo akakadde bamuwanga mu mmeka tokiwulirangako Haji Nyombi ng'otwala omudidi ne bakuwaamu obutono. Kitange y'omu kwabo abakadde banze saayina ssente naye abakadde bagamba bakuwangamu 7 n'ofuna ssente nnyingi nga bazitema nnyo ne bagamba zino kati ze zifunye value. Buuza abannabyafaayo abaaliwo mu kiseera ekyo. Actually twagala baaliwo kuba bo weebali. Kitange yaŋŋamba yali agenda kugula poloti kubayita ababiri ng'alina obukadde bwe 3 n'azembeyamu awo nga bw'omanyi abavubuka olumu bazembeyamu ate ssente ne balyoka baziyita ne bazitema. Kakati
ekirala ekyali mu ggwanga lino Obote ne banne abalala basooka nga Amini balina ebintu bye baali bateeseteese ebyokujja abantu mu bwavu. General Museveni bagenda okujja mu gavumenti ngagga nga ne bannayuganda abataali bagagga balina essuubi ly'okugaggawala. Ebimu ku bye baaliyiseemu byali ebitongole by'obwegassi ebigatta awamu kati ng'abalimi. Abakulembeze baffe abasooka baamanya nti eggwanga lyaffe lyali lisobola kutambulira ku bulimi okusinga. Towulirangako ku Coffee Marketing Board. Waliwo ebitongole ebyenjawulo ebiteeka awamu abalimi nga bigenderera okulaba nga omutindo gw'ebirimibwa nga n'ebbeeyi ebeera esanyusa abalimi. Bangi balina okwemulugunya naye nga balina essuubi nti ebintu bijja kutereera. General Museveni ne banne bwe bajja byebimu ku bye bajjawo. Twalina amakolero amangi naye Kawempe eyo waaliyo kumpi yalinga industrial area ng'era abakozi bamanyikiddwa we basula nakati bakyatulaga abakolanga wano basulanga wali. Ejjinja lyali limanyikiddwa nti ejjinja kibuga ky'amakolero. Naye abakulu abaaliwo baatandika okwogera ebigambo nga bagamba nti General Museveni tayagala kubeera nga afuga abagagga, ayagala baavu kubanga omugagga tafugika. Naye bwe kizze kitambula waliwo abantu abazze nga bakulaakulana naye ate abamu ne basigalira ddala emabega kumpi ne banyuunyuutibwa nga n'amaanyi gaabwe bwe gakolebwa efforts ze bataddewo bwe bazikola zigenda zirinnyibwamu eri mu Buganda. Tosobola kugenda n'otwala akamanyiiro akyoli bakutwalaganya. Nze omusajja omu Munyankole yampa instructions muwolereze omusango eri adduku eri eramu. Naye nga buli omu yeewuunya abataka abakulembeze nga bagamba ojja otya ofune wano ettaka lyaffe naye ng'ate yagula ggule. Kyokka nga bakugamba nti olina freedom okugula ekintu, olina n'eddembe okugenda w'oyagadde w'oba obeera. Naye ebitundu ebimu tosobola kufunayo ttaka nga toliwaayo newankubadde olina ssente ng'era olina n'emikwano egisobola okukuguza ettaka mu bitundu ebyo. Kirwaki balitegeera nnyo okusinga ffe? Obusosoze newankubadde ng'abantu b'ebitundu ebimu kati nga mu Buganda bo bakuleka. Nze nkoze emirimu gy'obwa puliida naye ndwawo okulaba sinakindi obutalaba muntu yenna ng'oba bamuyita oba alina yitwe oba agaba ng'atunda ettaka mu Buganda ng'aliguze oba katugambe Omuganda. Ndaba bamukasa nga bebaze okutunda ettaka nga baliguza Muhwezi, nga baliguza Opio, nga baliguza Asiimwe, nga baliguza bamuyite bendaba sira bano abamawanga amalala sitera nnyo bafuna nga baguza abaki Abaganda. Obukulembeze butunuulire wano mu Buganda osobola bulungi nnyo okulaba omuntu avudde mu kitundu ekirala najja n'afuna ekifo eky'enkizo ng'obwa mmemba bwa paalamenti naye nga yazaalibwa mu bitundu ebyewalala si mu Buganda nga n'erinnya lye likugamba. Katunuuliranga Nakawa obufuna obwa paalamenti kibi si kibi nkulegezaako kukulaga butya bo bwe batafaayo bakutunuuliranga bw'oboze ne bakuwa bw'obanga gw'osaanidde mu ndaba yaabwe. Bw'otunuulira Nakawa Honorable Ruhindi Fred yabaayo ng'akulembera netufuna Kabaziguruka nobona ogenda e Makindi ojja kusanga nga Honorable Nyeko gyali baamulonda tebamusosola naye genda e Mbarara olaba oba ngoma njime ebintu tebyakaluba yajjanga RDC ng'ava Busoga wepampalika ng'otukiikirirako okiwa bakutwalaganya era ensonga zabeera mu kooti paka le zaakola ki. Gwe njagala ombuulire abalunzi abakama amata beewandiisaawa
ente ziwa ddi omusolo bakugerekera ddi omusolo olw'okusinziira ku nte ezo mulireeta ddi etteeka mwe beewandiisiza n'ente zaabwe muzitegeere amata ge bakama genkanawa n'ebiringa ebyo lwaki olowooza wano emirimu gyawo bwe baba batandise okufuna kantu wowe olina okulaba ng'olina obbawandiisa obategeere buli bw'owulidde nga bagamba nti kampeyini y'emmwanyi terimba evuddemu ebibala ab'e Masaka batandise okukwata ku jjamba striker akubye goolo 5 ogamba oyo tadda ku first 11 yaffe weewuunyisa so wabaawo ebintu ebibali ng'olwana okulaba nti oyavuwaza abantu b'ekitundu ekyo nze nakugamba abafuzi ababi abakabbulu bakozesanga amateeka okusosola abaddugavu mu South Africa era nga bakugamba tubafugira ku mateeka naye nga amateeka mabi amateeka nga gayina amaaso nga gayina abantu begagenderedde n'olaba oli ng'afunvubidde ng'ewaabwe balima muwemba naye ng'afunvubidde ku balima emmwanyi ng'era akimanyi bulungi etteeka eryo ligenda kukwata ku balima mmwanyi n'agamba mobilizinga kaso ng'olinga ayigina walinze notion eriwo ey'okugatta ebitongole bya gavumenti okukendeeza ku nsaasaanya ekitongole kya Uganda Coffee minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi nga bwekozeewa ennyo amagero gegenda okukola kati ku mmwanyi era nga lwaki okuva eri ku ntandikwa ekitongole ekyo ekya Uganda Coffee Development Authority waliwo kampeyini ya General Museveni mu mwaka gwa 2021 teekako akalondoozi buli wooba kyeva eyagala kuwandiike etteeka teriri mu mutima mulungi terizze mu mwoyo mulungi etteeka lizze mu mbeera y'abakabbulu kuba omusajja alaba nti abantu b'omu Buganda bagenda okugaggawala alitwale ewalala atwale agambe nti noti buli alunda ente akama amata ajje yeewandiisa atubuulire liita z'amata zaafuna wano buli lunaku tumulaba alabo batebagenda mutaamira oyo omwami Museveni akulimba alina tageti yalina bayagala okwavuwaza abaamu mu obululu akitegedde emmwanyi bazirima wano n'alyoka afune empiki ye gyayesa ye kabonganje addidde ono omukazi omweru omukambwe ngaki amawanga agakula bwe gamaledde okulangirira nti mubbi muzibu Amerika ne Bungereza y'omu ataswala yazze okukola ebyo atusosole mu mawanga abayabukedi yamwali mutuwadde nali mmanyi mutuwadde ekirabo naye mutwale kyemwatuwa mutwale kyemwatuwa mukikoyi tukoye sausage ono kazi musosoze mu mawanga ogise ki mukazi musosoze mu mawanga oge mukoye ki tukoye sausage ate kankubulire mukulu Nyombi kirabika kigenderere General Museveni ne gavumenti ye okunyigiriza Abaganda bwenkiraba kubanga waliwo omusajja bamuyita Mayanja minisita ow'ebyettaka yagenze n'ajolonga n'alengeza munnabyabufuzi aba atunuulira kulonda okuddako awangula atya ekisanja ekiddako kyokka ate omukulembeze aba atunuulira generations to come so omukulembeze tafaayo ne bw'aba nga tafunamu munnabyabufuzi afaayo kuba aba ayagala kuwangula kyova olaba munnabyabufuzi tayogera bituufu emirundi mingi wabula ayogera gwe byoba oyagala okuwulira asobola kibeerawo ssebo nga kigenderere abo tubaavuwaze towulirangako ng'oli agamba nti oyo gwe mwalonda nga loodi meeya mwalonda ayasigaza bijegere nakiyiwamu amazzi
kankuwa ebigambo bino ebintu bingi ebize biteekebwawo General Museveni mu kiseera kye nga ye pulezidenti n'amala n'abirya n'abimalawo. Etteeka ly'ettaka oliraba eryo mulimu district land tribunals zikola. Abajja okutwala ettaka tebabeera nga bambadde ebikoofiira ebikooti ebyo ebibomboola bibyo babitungirawo oba byabawe bisente za muwa musolo zezibigula babigulira gwe babigulira bamukwata mundu. Kitegeeza nti bwe babeera nga abasajja abambadde ebibomboola bewagulira ebijaketi be bazze okutwala ettaka lyo ani abaalitudde gavumenti eba terinaamu omukono eyinza obutaba nagwo officially naye ng'abantu baabo be bazze. Ekyokubiri bw'otunuulira ng'etteeka lyekugamba erya Land Act bwe bagamba District Land Tribunals zikola. Bwe ziba tezikola mu mulembe gwani mwe zitakolera? Ani alemereddwa okulaba nga zikola? General Museveni si yali mu buyinza n'ebintu ebirala bingi ebizze biba. Omanyi revolution etuuka nerwala amakiro. Nakugamba Abaganda bawanuuza nti singa omukazi abanga ali lubuto n'abaliga azaala omwana n'amulya ng'alwadde obulwadde bwe bayita amakiro, kale nabwe kito gavumenti yennyini gwe gye mugamba nti eno yaleeta revolution, yaleeta enkyukakyuka sejjoloola, yaleeta enkyukakyuka ey'omugunu, byezeekola ezeemala n'ebikola ki n'ebijjawo. Etteeka ly'e Kampala eryatondawo Kampala Capital City Authority teryakolebwa mu kiseera kya General Museveni. Gw'oyinza otanga kubanga gwafuga n'ogamba nti njagala ndyabulula obuyinza bw'oyo abaatudde mu ntebe ya Lord Mayor. Gw'olabayo kibuga ki mu nsi muno bukyobaawo ekirina nga kirina Lord Mayor ate nga kirina minisita n'omubeezi bonna nga ba Kampala. Gw'okyalinayo baminisita gye basula. Nyina mukwano gwange omulangira Jjuuko w'Ekawempe eyo, nyina yali minisita w'education. Basulanga mu ministers village era bw'otuula naye akunyumiza. Baali baana bato nga nyaabwe alidde obwa minisita. Baminisita basula. Bwafuuka nga minisita nga bakubu. Walingawo kye bayitanga doctors village, abasawo gye basula. Kati kankubulira ebimu ku byali mu ggwanga lino, bwe mwalabanga ng'eggwanga erimu libafuze bubi, katugamba abalamu bafuga, ng'abakyoli bwe baba bateekateeka okujja nga bagamba abo bajja kuvaawo ekkololaawo naffe tusulewo. Abalango bwe bajja, abakyoli bwe bajja abalango ne badduka naye nga balekawo ebyobugagga byaki bya gavumenti. Wakyaliwo tebabyeguza. Ekyokuteeka nti abasawo basula wano baminisita kyayambanga ekitya? Anti kakati ezo ze bayita working conditions, embeera abakozi mwe bakolera ennungi. Oli oba osobola bulungi okubanga omuteekako omusaba obuweereza obulungi nga naye naawe olaba omutegekedde oba omufuna. Omusomesa bw'aba nga anaasomesa asaana abeere n'ennoni nga wasomeseza walungi, emusaala gwe nga gujja, bw'amala okusomesa n'agenda mu staff room ng'asobola okunywa kacaayi nga kuliko omugaati, kale ne bw'aba muwogo omusiike naye nga waali n'ensula erina okuba nga nnungi. Naye olwaleero osanga omusomesa afuna $45,000 naye alina ekirooto ayagala azaala omwana amusomese, omwana afuuke nga Nalukoola nga yasoma obwa looya. Naye ku $45,000 oyinza otya okuweererako omwana okufuuka looya nga ne woosula opangisawo bupangisa? Gavumenti ziri ezaayita kyezaava zikolanga ebintu ebyo, okuzimbira abasawo amayumba, okuzimbira abasomesa, okuteekateeka ebintu nga weebiri. Kati tewali parasitetos zino z'ogamba tugatte, twalizigasse singa tumanyi nti eri waliyo obukugu. Naye ogenda kukwata ekitongole nga Uganda Coffee Development Authority okibulize mu mpeereza embi eri mu gavumenti yo naawe gy'omanyi obulungi watava kantu. Obubbi
obw'amaanyi gwe kikyotamanya Aginyombe okujjako ng'ogenderedde kutunafuya kyekikuleetesa amateeka ago tewali nsonga ndala Aginyombe ti bano tebafugika baabo balonda nakyagulanyi tebanonda byebyo ebiruubirirwa tewali kirala Aginyombe amateeka mabi etteeka libi eryo erigenderera okusattulula okugjawo ekitongole ekyo kigatta mu ministry ya agriculture kigenderedde kufeebya mwanyi kuba ekitongole kiri ku mwanyi yokka wano si wekisoose okubeera bwe tufunye omukwesese nti omugagga aba yeerowooleza omugagga asalawo abaavu bazibu kubanga abaavu tosobola bakyusa kubazza wala omwavu abeera ayagala ebyawo ku ssaawa eyo kuba tosobola mugamba bintu bya generation zezijja agamba sooka ompa omutwalo ogwo kuba njagala nakugenda kugula kyakulya kya leero naye omuntu eyeerimidde mwanyi ye n'agaggawala Aginyombe olina byotasobola mugamba n'abitwala asobola okutegeera ne yeesalirawo naye obwavu bukuleetera okubulwa enteekateeka etegeerekeka oli n'akufugira awo akuleetera akabaasa akakaki nga mulimu emitwalo 5 n'omwenyo okuva kuno n'eri ng'olabira ddala kyakuwadde makula kuba oludde okufuna gwe njagala kukubuulira ne bwali bw'omukyalawo bw'amala n'agaggawala bw'ati ne bagabana ebyobugagga bya jjajjaawe ne bagamba nti bwe tutunze gwe ofunye $1,000,000 yakola atya gwe musajja wattu ng'olina capital wa $8,000,000 aba akyakwebuuzaako ki agamba naye nze omukyala afuga $1,000,000 kati ono we$8,000,000 akyaŋŋamba ki abafuzi ababi ab'enkano ba political cowards tebaagala bantu kugaggawala naddala ng'oludde mu buyinza n'olemeramu byonna bye walimba nga wabirimba otuuka ekiseera nga tokyayina gyodda ng'otuuse kwonoona byaleetebwa ebiriwo naye nze njagala okusinziira wano ŋŋambe bannayuganda naddala abato temuggwamu ssuubi mbabuulira kati kiseera kyakwewandiisa okimanyi bawandiisa ndagamuntu mmwe naddala abavubuka mugende mwewandiisa obudde butuuse mbeere nga mwe abali mu buyinza you take charge of your country mulabye abasosoze mu mawanga abatatwagala tukugaggawala obudde butuuse musalewo mmwe nga bannayuganda naddala mmwe abavubuka yonna gye muli eyo mwankole ebukeddiya eyo mwakyolyerango newalala mugende mwewandiise yemmwe abalina okutwala obuvunaanyizibwa bw'eggwanga lino obudde katikati bwe budde the time is now mwabadde mulina okukyusa eggwanga lyammwe eggulo bwe liba lwagenze obudde obuddako obutuufu bwe buno mwewandiise mubeere mu bitabo ebyo mubeere mu regisita y'abalonzi y'electoral commission mubeere nga musobola okulonda kukulu nnyo lyekkubo lye mulina okuyitamu okwolesa obutali bumativu bwammwe mu nfuga embi eno ekolebwa Jeno Museveni ne banne nga Anita Among abasosoze mu mawanga abatatwagala tukugaggawala tewamuwulidde nga gamba abaganda abo tobakkiriza kufuna numbers bw'aba ayagala nange anteekemu abo bakijjanya ate yakijjanyiza abantu anteekemu abo bakijjanya nange namulabye akatambi nga koogera bulungi ate ne bamemba ba palamenti abaabaddeyo nabo bajja kutuyambako okwongera omukkatiro oyo omukyala ebyo ebikolwa bibi nnyo Jeno Museveni kyusaamu gwe ne banno mulabikanga abalina ekkobaane ku mawanga agamu ge mutaagala gagaggawale ffe tusobodde okubuulira naye gye bali abalala bangi abasirifu abatalina ddoboozi ng'ate binonze byenjogera nabo babiwagira bwe mutaakyusa olunaku lwe balisituka mulyewuunya nze mbabuulidde ambuliza kkiriza tugende mu